kusiima Sheikh Kiti ntwale mukisa guno kwebaza Madamu Silivia webale nnyo omulimu guno tegwandigguse nga toguyingidde kubanga ndajanira omutonzi wange naddala bawanga lya ku internet mbutufu tweyanziza nnyo tweyanzege abatusimire nnyini ensi ayimirire mu nsonga zammwe ebbanga lyonna ekitebe kyaffe tubeebaza owekitiibwa Myuka kusiima Sheikh Kiti ntwale mukisa guno kwebaza Madamu Silivia webale nnyo omulimu guno tegwandigguse nga toguyingidde kubanga munnange oluusi tuba ne betugatta bingi naye buli kintu ekibaako consistency y'omuntu kikola ki kigguka tubeebaza nnyo Sheikh Saga tukulwise na mukasana tuula mu mmotoka yo osimbule ogende yonna gy'okola ki gy'oyagala naffe tukwate agaffe ali atudda ku mulala we tutyo Sheikh balina omulange eno aki ajagibalaga beera mu bumu Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin alhamdulillah. Automatically sanyu jerere wakati mu kubanga bino tetwabisuubira fe program gye tumanyi kusaidia omutonzi waffe baana wa bino ina kukola keera nnyo kudda kiro naye bwaba bino asiimye bigire mu layini eyo mbutuufu bitegeeza sanyu jerere kyekituufu tumulajanira nnyini nsi atusiimire bonna bafudde ensonga mu kintu kino kyagwiga kyeri ensi okubeera nga ekirabo kyo kino okifunidde ddala mu mwezi omutukuvu ogwa byonna bidde mu ntegeka ze ffe oba oliawo tuba n'enteekateeka ezaffe gwe wandyagadde ffenna buli muntu alina obudde mweyandyagalidde ne programu esigala yagiyina entuufu yalina ekisembayo nyongera kumwesigala kumukkiririzaamu era kyenkubiriza buli yenna atulaba teweekolya nnyo nakusamira si byampewo olwedde abaafa bali kati abaafuuka empewo baali balamu era nga nabo balina ebizibu kati ate bayingira batya mu nsonga zaffe ate nga bali mu ttaka sebo ekifaananyi kyo kiralaba ku mutimbagano ekifaananyi ekyo kyali nga kyadda nnyo ekifaananyi kyo nojja n'okyogerako n'ogamba twali ffe mu biseera ebyo ffenna jasula kuba temwogera naawe era gyekali ku mutima naawe era ku myaka gyo 15 emabega nawe osobola okwogera katonnemerako nnyo butya bw'obadde owulira kubanga obadde okimanyi nti enteekateeka zigenda mu maaso naye nga weewaawo oyinza oba obadde tomanyi lunaku ki lw'ogifuna obadde owulira otya amameema obadde kwesunga wakati mukakasa nti bwaba yagitegeka nga yaffe eyo yaffe era kimaze nekibanga bwe yabitegeka kyekituufu byaffe baagala oba kyebaagala kati bakakkane naffe tukakkane ku saidi ya buli yenna alina byalina awoomyemu omutwe mu nteekateeka zino ez'okubeera nga ofuna envirusi eno omukyala Silivia si musiraamu kyakuyiga ki omuntu kyayinza okufuna nti akoze omulimu omulungi nga guno si musiraamu ate nga munnange nnyini nsi bw'aba n'akuwa teyatulambikira bantu mwana ayisiza kabonero akalaga nti buli muntu tumuyise bulungi ate bwetutuuka kufa bali mu kisaawe ky'eddiini buli muntu eyatutonda ali omu kati ffe bannaddiini ndowooza ffe bamaketiya bakitunzi bannyini nsi mu bantu kati tetwagala mumuguza abalala tumuleke so mu layini eyo tukyenyumirizaamu nnyo kubanga Madamu Silivia n'abalala bangi mikwano gyaffe waliwo omusumba atera nnyo okubeera ku Bukedde TV buli lwakusatu ekiro yangamba bona lwamukaga alina sereze yatuwa musumba n'abalala bangi mikwano gyaffe tukyenyumirizaamu nnyo wakati mukakasa nti n'entambula gye tulina okutambulamu ekikulu mu byonna mutonzi waffe gwe tulina okumaketinga tumweguze tumuguze n'abalala twanguyirwe ensi bantu bangi bakaaba bizibu solution y'ebizibu si mukulembeze wa ggwanga kuvaako solution y'ebizibu nkolaganayo gwe ng'omuntu nennyini ensi tebulina buzibu twogere nennyini bwo message yo eri abantu bonna abali mu mwezi omutukuvu okusooka twandibadde basanyufu nnyo ebitagambika mutonzi waffe tutuusa mu mwezi guno gw'ebbeeyi kuba tuli mu season nga bannabyabusuubuzi balina sizoni zaabwe bannabyanjigiriza balina ezaabwe bannabyabufuzi nabo bali mu sizoni zaabwe
eno season y'abayisiraamu naddala mulani y'okuzza obujja enkolagana yabwe n'eyabatonda wakati mu kwekuba mu ttooki mu byonna ebitegeeza okumukkiririzaamu. So twongeremu amaanyi naddala ate wakati wano we tutuuse kye kiseera tujje eno ag'omu buto. Edda mu primary bwe twali tudduka wabangayo tamungayo ya misinde eyawangulanga emisinde yakumanga speed kwe yatandikiranga n'abaako amaanyi ge yaterekanga yagajjanga ku mirundi giri egisembayo akasemba n'abaabye emitima kati ekiseera naffe tujjeyo n'ag'omu buto kuba twolekedde akaguwa wali. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Kale jangu dakiika emu bbiri tugende bannaye siiri wangi gyebaleko nnyabo kale sebo gyebale kale omulimu gwebala omulimu tugugusizza mugugusizza. Okay, message gy'oyinza okuwerekereza emmotoka eyo ng'ekyokulabirako eri abantu bonna ababalaba. Ebigambo nyina bingi naye kyenyinza okuwerekereza ku mmotoka eyo nti abantu abatubeereddewo beebale nnyo beebalire ddala neebaza nnyo Seekakiti okubanga asobodde okutubulira ebigambo ebitunyiga omutima. Musabira Mukama ayongere omunywereza mu bigambo ebyo byennyini ebitunyiga omutima okutukakasa nti okubonaabona si kufa, okutukakasa nti omutonzi waffe bw'agamba nti ye tewali asobola kugamba nti nedda. Seekakiti bwe bubaka bwe muweereza anywere nnyo ku bigambo by'okutukakasa nti Katonda gy'ali era akola. Anyiikirize nnyo ku bigambo ebyo nti Katonda bw'omwesiga tewali kisobola kugaana. Kubanga nze nayigira ku ye okusaba. Nali simanyi nnyo okusaba naye nawuliranga omanyi ku TikTok buli muntu alina serebuwe, buli muntu alina omuntu gw'agoberera. Nenkakasa ne ngamba bw'osaba Katonda akuddamu. Kale yali yanziramu naye neeyongera okiteeka mu mutima gwange n'okukitegeera nti ekitali kyange tekiba kyange era nze siiri oli bw'afuna ekirungi siwulira nnugu. Ngamba Mukama nange nkolaako nsonga zange ozimanyi n'ekiggwa. Okay, buzibu ki bw'oyinza okuba ng'osanze kubanga ebiseera ebisinga omobilizing omulimu omunene ng'ogwo tegutera bamwangu olw'okuba nti mbeeramu n'abasuubiza ne batakola ne batatuuka. Bwe mbadde njogera wali wakwa tobaddeewo neebazizza soose na kwebaza abantu bansuubiza ne batampa bo mbeebazizza nnyo kubanga ate banzizaamu essuubi. Omanyi buli kimu kiba n'ekirungi n'ekibi. Singa natandika ekintu ekyo ne batansuubiza n'aligame sijja kusobola. Naye bwe bansuubiza era ono Martin akimanyi Jofa akimanyi nabagambanga nti nze abantu bangambye bagenda kumpa ssente mwana wattu tebampa naye ate abampadde bampadde kubanga singa tebampadde tetwandikikoze. Mukama yampayo abantu awo mu kusasula omusolo ne shipping baalinga basatu bana bakuba baŋŋaano boogerako naye muna ekiwedde bantu bambeereddewo emikwano nfunye emikwano shosho kapito Kenzo yagamba nfunye emikwano motoka ono Ameria twakwataganira ku nsonga eyo kati mukwano gwange era bwe ndowooza ku muntu gwe nsooka okulowoozaako mukazi mulungi alina omutima omulungi kye nasooka omwagalako awa buli muntu ekitiibwa ate nga mugagga yanyaniriza bulungi nnyo ng'omukubira essimu n'akuddamu kati tuli ba mukwano tumanyi okgendako out ne tulyamu kamere tukiringamu nga babbosi redi. Ameri omulimu guno mugwebale bannaye kale ng'otambuliddwamu ne Siriipi mwebale kusiima nze nno okulange nga Ameria neebaza Katonda okuba nti leero alina ekintu kyandaze kubanga bulijjo tugenda ne tugamba nti Katonda y'omu naye nga omanyi obyogera nga tebiriiko bikolwa nakyo kyawukana naye leero Mukama atulaze kubanga bonna basinze okusondera Seekakiti ate abamu si basiraamu abasinga si basiraamu kati awo nekyongera otulaga ti Katonda waffe eki y'omu gwe tokulembeza nnyo ddiini wabula kola Katonda byakola ki byayagala kubanga ffe Seekakiti engeri gyakola byayagala naffe abatali basiraamu tulaba nga tusobola tukola ki tumwagala era tumuwuliriza. So nze nsaba Mukama Katonda buli ali eyo yenna yiga okwagaliza n'okwagala diza Katonda byakuwa tuleme okugamba nti nze kati ndi wakabi kati nze ndi mugagga nze ndi serebu nze nina ssente weerabire Katonda asobola okuzaayo. Katonda ekirabo kyokka kye tuyinza omuwa mu bulamu bw'ensi eno kiri ekintu eki kwagala abantu. Ekyo nakibuuza najja omanyi Katonda ankoledde ebintu bingi mu bulamu bw'ensi eno kati ngenda mbuuza abantu naddala ab'eddiini ti naye Mukama kikyasinga okwagala kyenyinza omukolera ne baŋŋamba kwagala ki njagala abantu ate ngaba singa mba nnina kitegeera kati neolaba nti kino kiringa olinga agamba nti yange pulira essanyu ku mutima pulira nga nsanyukiddeko omukyalo ono
omanyi omuntu okweyimba mu bintu ebintu eyo emmotoka eyo gyolaba abakazi ngaffe abakazi abasajja mulina bingi bye muyinza tukozesa ogituwa bw'omala ogituwa n'otwogererako ebigambo nga mutwala aye n'amaana agikugyako okigera n'amaana n'agikugema oba kubunkeeke bwakubakutta naye omukazi ayimiridde n'agamba omusajja ono agenda funa emmotoka sirina we muyita sirina ki naye agenda kukola ki ekyo kiraga nti abakyala tuli baakabi ennaku zino kati nze essanyu lye nnina mpulira nga njagala kgendako wa simanyi twambuka kulyamu obusembayo actually bwemuweereza security ne Muslim community yonna n'eggwanga Uganda okutwalizawo tumusabira bulamu bwereere mukama ayongere omuwa ebigambo ebirungi ebitubeesabeesa betunyiga omutima ebituzaamu amaanyi kyenyinza okugamba inshallah naye Brian inshallah I mean Ibra nedda tusobola kukyuka ddiini yaffe kubanga atusobola kukyusa ddiini kubanga ffenna gwe tusinzayo omwe ate buli muntu alina eddiini omanye eddiini yayikuperera ebyo kibanga ekinyumo naye gwe kkiririza mu kiwakkiririza mu kuva buto akubye kutta